wata obitegere bye ne bamulirwana si basanyufu ate ki abakumulirwano atoza babayise batuleke ku kyalo kyonna kyonna ekyo kyonna nga wokimanyi abantu bayitiddwako badde babala ennyo ng'era gwe basooka okuwa kaadi ye kyemani w'ekifo kyema teyabaddewo naye nga gwe basooka okuwa kaadi kakati waliwo neiba omu neiba ddala balilaanwa ate oyo ye ate yasinze okunyiiga kubanga ye yeewuunyiza engeri omukolo gye gubeera ewa neiba we ye ne batamuyita era wedde abaana ba neiba bakola omulimu gumu gwakubala mmotoka nti mmeka nti esooka eyokubiri eyokusatu abako baze n'emmotoka 12 bakobaze n'emmotoka 12 n'abokukyalo bakyebuuza kwabadde kwanjula kwabadde kukyala kubanga babagamba nti nno mu mbeera ey'okulimitinga b'ekyalo okujja ku mukolo babagamba nti mukolo mutono nnyo gwa kukyala so ne bakiwalya mu mbeera nti kale engeri gyekuli kukyala kuba kwa munju obviously katubaleke nane bagenza okulaba ng'abazze ku kukyala basooka ku nnamba y'abalina okukyala ekyokubiri bagenda okulaba ng'ebintu byebalese ku kukyala bisukka ku kukyala kuliko n'ente ne bagamba nti ente tugimalidde kuki ku kwanjula so n'ab'ekyalo bakyebuuza oba kwabadde kukyala oba kwanjula enterezemu ab'ekyalo bw'olabanga nga Ndijjo nga bwe tuli wano nenkola omukolo ne sikuyita wadde okugamba ku bibiri manya olinako ekimu oba nga toli ku ttiimu envuganya wabadde abagamba atasobola kufumbira tasobola kukola ki oba nga tonjagaliza oba olina okunoonya woogwa kakati ab'okukyalo abo bayinza okuba nga be basinga okwogera ennyo okitegeera kitegeeza mba sikwetaaza mulekerawo okunyigira abantu nga tebabayise ku mikolo nawe linda omwana bamututte kubanga nagenza okulaba ku bagenze ku mukolo nga gundi kwali gundi pasita bugundi bugingo n'omukyala era ndi mikwano gya Levixione batono abasobodde okulaba nti batuuka wali ku mukolo Andre ebifaananyi biriwanga omwana anyumya nekanekanye omwana abadde kyono wadde nga tugenza ekikeerezi tugenza okulaba nti tutuukayoko awaka era amaka we bayanjulidde waliwo nyininyini kwabadde kukyala anti nkugambye byadde bizibu agono ge maka amaka ago desire bali bazimba amaka ago desire yakuba ekifaananyi akipositinga edda ng'alaga nti azimba saidi zeeyo matugga naye nga amaka ga maama okitegeera amaka ga maama ye maama wa desire ali maama azaala omulungi maama wa desire ali bweru kati maama wa desire ne baganda be basinga okudukanya ebintu bya maama wane ebiseera byabeeredde muno nga netanagenda so oba ojjukira bulungi obola bulungi ekifaananyi kiri ekyamaka ojjukira bulungi amaka gali ge yatulaga gali ebiseera ebyo gategana kuggwa amaka ago ojjukira bulungi so wewabadde omukolo gwaffe ogw'ekitiibwa Michelle nga sirina we mulaba mu kifaananyi Michelle ali gundi twamulekayo yasigala ebweru kubanga maama yabadde azze maama ebyamuleese bikwata ku maama Michelle wali mwanjulira oluvannyuma nti ono anko baddadi kyona kibanaamugamba kale kyona kibanaamugamba naye nga omukolo gwo gwawedde ekiddako nozambaga byonna nze kambabuuli kubanga kebaleese ente sisubirayo kwanjula kulala kirabika bagasse basaze nagamba nti okukyala n'okwanjula byentu bigatte bibeemu Ndijjo kasooke tutunulira ekintu kino desire lwaki emikolo gye teyagitadde mu public nga baserebu abalala yakoowa mukoowu desire abantu bamwogeredde ebiwanvu n'ebimpi desire abantu yeetamwa kati ate n'ekintu kyeyakoze olaba babadde boogera nga tegunnabeera Andrew nga bw'ozzaayoko katambi wayinza okuba bweyakatweyungako tamanyi olaba badde boogera nga tegunnabeerawo mukolo ne babala emyaka ne babala egya Levixione ne boogera kiri ne babala abasajja kati ate wali esinga yabayise bandikoze batya okitegeera so yasazo n'agamba tugambe nti mu industry eno temuli mukwano gwe muyimbi n'omu gwe yasitudde abayimbi bonna yakoowa gwe kyalina okumanya nti zagenza okwera saa 6 nga bagenyi abayite batandise okutuuka ku saa 8 kitundu nga n'abako bakoze eki
bayingiddewo saawa 2 ez'ekiro omukolo gwawedde bulungi era okuvaayo eri ematugga abako babwaddeko ne kalidika yabajje mu bitiibwa nze nkubuulira kakati Ndijjo bw'otunuulira Desire Luzinda n'otunuulira ne Levixione olowooza beedeetingidde ebbanga ki abantu bano kubanga engambo zaatandika ne ziyitiŋŋana ne tubeera ku kiboozi beeyagala tebeeyagala beeyagala tebeeyagala bamaze ebbanga nga balabagana nga bba abantu ate omanyi Desire ke yapostinze n'agamba mbu no man of God ne manyi kakati Levixione yamusensera ayinza okuba alina ekifaananyi kyeyamulabeeramu ekirala naye ke yamuyise man of God ne manyi kakati awo Levixione yamusensera Desire yakkiriza kitegeera naye nga abantu boogera bingi waliwo nkubira essimu nagamba naye gwe olowooza ono tagoba mpapula mbu Levixione tagoba mpapula kubanga Desire yakola ki yagenda mbona tagoba mpapula ne ngamba nti owayi simanyi kubanga buli mwe banaagendaye kaakati nno ng'ebyo bikyali awo abawala bavuddeyo ab'enjawulo ntegeddeko omu nga ye Melissa aba Levixione kati abafuuse bikadde bagambe bafuuse bikadde bamaama baswiti babebi mwewummuze aye nekira bagambe nti ensonga ze tetuzaagala mu poliisi tetuzaagala mu poliisi tetuzaagala mu kooti Desire ne Levixione mubaleke mu mirembe mu bitiibwa byabwe banyumirwe ekigambo kubanga omwana ayinza okuva essaazi nolaga nti omanyi nti Levixione yanzaalamu omwana ayinza ogamba Desire opasudde omwami wange n'ekirala kyotategedde buuza kaakati munnange we twabitegedde fe ne tugamba abantu bano tubakwateko abaana abo nenkubira ku lwasa akasimu ne mugamba oliyeta munnange omugagga okyassa nagamba Judi ndi eno ngumye naye obulumi bungi nasuula omwana oyo maama ye yali omutuufu olalalala koza guma teyaliwo mpitaita tuyitaita akasimu nga kagguka neyi nga kakwasa omukulu Juba Seiko nga yaŋŋamba ayi Judi nze munkubire dairekiti kumpewo ndage afande Juba Seiko y'omu ku bantu abayitidde ogenda ku mukolo manyi ng'oggyeko biri ebyalaabu n'ebirala byonna ngenda gambye yafuuka mukwano gwa Desire era Desire buli wabadde afunamu sogana zonna nga abantu basooka okulowoozaako okukubira bajje bamuyambe abeera afande Juba Seiko naye ng'afande antegeza makya ga leero nti ali kapitula saidi zeeri ali mu investment ze saidi zeeyo teyasobodde kuba ku mukolo ogw'ekitiibwa naye ate enjogera alaga si musanyufu tekisoboka aga si musanyufu kati essanyu liba livaawa kwegamba ye Desire yamuleka mulooko naye ani gw'ataleka mulooko akatono kenjogera ne naye akola emirundi nga 10 basaba ne banyama batulaba essaawa eno tuli mu kukubira afande Juma Seiko omu ku baninkini b'omukyala kati omufumbo lwa Desire Luzinda waffe mugamba naye afande bino byogera osobola byogera ku mpewo n'agamba nti ku mpewo nga kyekiŋŋaana waliwo tamanyi kigenda maaso ekyaliwo wakati wange ne Desire kozi bagamba yadadi wa Michelle wagamba ye naye ng'ate Desire sayima gwe yaŋŋamba gwe yakolera ekisenge Michelle bamukolera dde ekisenge ekinene era agambye nti ekyo kyetagisa nti waba Desire alowooza nti afande yaggwamu ng'eetaaga okukakasa nti alina property nakaseero gyagala okuwa Michelle afande oluddewo wandibadde okwata essimu afande anaatukwata afande ajja kukwata ddamu omukubire kaakati ebyo byonna basajjamu oba n'omukazi ng'olina okuteekinga step naye neweebuzaabuza n'ofuuka ng'ebintu atabiraba we bamutwala n'otandika ate nina ekizimbe kale yandibadde wange ate nyina ettaka egindi omukazi bamuwasa abantu okitegeera bali oyita byamuzannyo naye kiddayo balowooza Desire nti yakoma yaggwayo nate akolaga butandisi kati awo essanyu lyange weriva bw'abaali bagamba nti Desire kaweddemu talifuna bufumbo talifuna muntu amwagala nga ye omanyi Ndijjo abantu bano batujajinga olw'ebyayita byaffe oli nakutumira bwati nagamba nga bwendaba Judi oyo tajja fumbirwa najjawo omusajja amuwasa oba okitegeera kati ate ekya Desire kyali wasi kyajja mu fabric buli muntu n'amusalira omusango tukyageza kuconnecting afande abantu abenjawulo nabo bavuddeyo ne boogedde nkugambye omwana agenze ono ssanyu jjereere Desire serebu ina abawagizi bangi Levixione serebu alina abawagizi bangi so omukolo nga guno wadde tebabayise babako n'ebyokwogera
abalaga essanyu nebaga essanyu abakolima ne bakola ki naye nga bo Levixione be yalesse bali mu maziga ndabyeko ne Kalo Nantonga agambye agambye tuba n'emikwano naye ng'abantu si mikwano gyaffe ddala mukwano gwayinza okukola omukolo n'atakugambako n'ogwekangira ku gundi otangaza kimu balengera kubuuza anyigidde ki anyize babutamuyita ku mukolo nga mukwano gwono no baleseri ab'emikwano bangi abasigadde omanyi n'emikwano gibako ne levels nti waliwo owokumwanjo ali awo n'asembayo eno n'emikwano bagiwa levels sebo kyolina okumanya sokoto ku bantu ababenjawulo bavudde abogedde ku mukolo guno ku nsonga ya ngetonya Fanes Juma Sayiko wano Prime naye nga tumugattako mpolampola obwo bubaddi bw'abayimbi naye bwe kiba nga kituufu Levixione aba yasudde otwala maama yandituttemu omwana kuba kiwala kya desire kiwala kitwe kirungi kinyirira naye yagenze na maama ate omukulu n'okumusinga Levixione ali mu myaka 3 agenda gaweza buweza oba in fact yakagaweza guno omwaka omukazi gwe yagenze naye wa myaka 38 kati olwo singa yagumye n'agendamu ne muwala wo wabiri tolaba nti at least kati bwe gaba nga sikabadde nga bituufu olowooza binendinga bitya bayinza okuwanga gega amaziga g'owulira agakulukuta ne gajjuza ne pipa kyenyinza okugamba maziga Levixione kuba oli olwedde mukazi mukulu yakaabakaaba dda ne bwakyayibwa takosebwa asobola n'okwegumya naye kati Levixione ajjako abaabulwe n'amugumya lwanaawulira agambe nti ye aŋŋumizza nze okubuulira mazima naye ebintu ebyo sinakakasa nti oba bituufu naye bwe biba bituufu Levixione aba yasudde kubanga ndaba Levixione muntu mwana muto ku desire oli omukyala yalwana dde entalo oli bamuyita veteran ng'ojja kakati ng'ojja weepikira ku desire nakalaba ajja ebifaananyi mabega nga muwala wa desire bamutikira naye saategedde somo kiri abadde amaze lye bamutikidde nze nabadde empalo wantu ino bagamba congratulations cause kyekigambo ekiriwo ekyangwe nnyo bagamba congratulations bakulike okutuuka ku bufumbo kaakati ne twebuuza banaawangaala ekyokuwangaala nze ndowooza nze ngaze nti bajja kuwangaala kuba soosezi zange zantegeezezza nti bambi laavu weeri ebyaddala si byakukaka si byakugeta kupangapanga nti naye desire ne Levixione baagalana ebyaddala laavu weeri ekyokubiri nze ngaze kyendowooza nti bombi bantu baddiini balina eddiini bo ng'abantu kuba bombi kati ba gospel artist desire yamala n'alokoka ye Levixione from day one mulokola ayimba na gospel so bombi okubanga baagalana ate nga balina n'eddiini ndowooza bajja kuwangaala bajja kitange tuli mu African Tradition Society ebintu ebyo tubitwala ng'ekikulu nti omwami alina okubanga asingako ku mukyala ndowooza ekyo desire ebbanga lyamaze mu America agenza okulaba nga laavu esinzizza amaanyi ko ye Levixione tugende tweyagale emirimu gya foundation zino baagala gatta foundation zaabwe ezo babeerenga afande wanjisebo jebala afande joleko Ndijjo nkubuuze kapicholwa nakasero ndi mu farm ndi kapicholwa afande jebaleko sebo kale nabo nawe jebaleko oli live wano podium kasalabe ekya Bukedde TV2 yesebo era nga wotwegatiddeko afande tuli ku nsonga wotwegatiddeko tuli ku nsonga ya mukwano gwo mukwano gwangani desire luzinda amawulire agayitinganye wiiki eno gategedde era nga olunaku lw'eggulu kireka baakiggadde bulungi kubanga amaleka tufunye okuva ematugga galaga nti kyaddaaki yafunye omwami Levixione nebadde mmanyi nti nno desire kali mukwano gwe yakuyise ku mukolo I think I can force myself on what I am to say. Tekyali mukwano gwo as a married man also neyafumbirwe wasazeewo afande gwe kyagaana wakati wammwe ko embeera yaliwo yonna yonna so ebyange ne desire sobola kudiscussinga ku national whatever media whatever it is not good. I'm someone who have a family,
nina erinnya to protect saagala kwogera just for Desire knows everything ekirinya akimanyi kati gwe wejjusa afande waje mundeka kukamu yange mujje wange mulabe ettooke mwanyi Irish potato, onions, tomatoes, peanuts, beans. I'm a very good farmer. I would invite you to come and see. Afande babeka kawo tukimanyi nti Desire bulabadde afunamu obuzibuzibu. Okay, mu happy ne sad moments zonna mubadde omubeereddewo. Nti waba ina kivulu nakuinvitinga ng'obeera ono gye n'omwagira. Wafuna ebizibu nakubeera akasimu ng'ojja omutaasa. Kati essaawa zino ng'afunye nti waba afunye omwami bagenze era akyasa okukubira essimu ng'alina obuzibu gye n'omutaasa wakati ogamba nti kakati kagende omwami abimalirize oba yatidde I don't know why she didn't invite me. If she had invited me, I would have gone. Mu mutima ki? Afande omanyi nti obadde ogenda kukola ekintu ekitakolekangako wano e Uganda. Wangi? Obadde ogenda kukola ekintu ekitabangawo wano e Uganda. Ngaki? Ogenda ku mukolo gwa. Ogenda ku mukolo gwa gundi. Yeah, I would have gone. Huh? I would have gone nenyambala kanzu yange nina kanzu nyingi nnyo. Musajja waka waka. Naye emikolo gikyali mingi. She knows my name, Mutesasira, Nedi yangu. Yes, afande. Naye kye ngamba. Wallahi I would have gone. Emikolo gikyali mingi afande. Tomanya ku mbaga ayinza okuyita oba okwanjula kuba kuno kwabadde kukyala just. Mukyayogera afano kyamuwuliza mukwano gwo oba keyagenda ebweru nawe yakwerabira? Why? When people, people change. For some reasons. If she calls me, I answer her call. She knows what is binding us. From the very bottom of her heart. Yeah. This money, what church is money. Okay. Money, I'm a very politician. I'm an officer. I'm a businessman. I'm everything. I'm mixed grill. Afande. I've never disappointed her. Money. I've never. Afande. Abaana basala ekigambo wano mb'obadde olina ekizimbe kye wamutegekera mbukyalese. Sina properties nyingi. I can give her a building because of what she knows. Yeah. Ng'omwebaza ki afande? Nawe okimanyi Ndijjo, nizagala kwogera. Wamma afande. Ndijjo, what don't you know? Ndijjo akimanyi. Afande gundi yomuwuliza Michelle anti mwana yamutwala weero. The last time I saw Michelle was when I had a show at what? Serena Hotel. Mwana yaje nambuuza mutwala bintu slowly by slowly, you know? Bagamba process by process. Yeah. Time will come when I will also take some action, but not bad one. Ngera abantu abakulu. Naye yavayo n'alaga tata w'omwana awo. Yavayo n'alaga tata w'omwana. You get my daughters, you get both my profile and put them together. You will not even ask. Afande nze waliwo n'ekirala kye nawulira ne nga ddala kituufu. Oba afande waffe bamusalako kigambo mbu omwana olwedde wamukolera dde ekisenge kye era omulindiridde lwalijje waka. Afande ebintu ngaabi ngala ekintu bannange ekintu kiri serious bwe kityo. Yes. I can even build for her. I can even build for her in City Falls, Wambale, Kampala, wherever she chooses. I have the money. Naye afande. Yes, afande. Wano mu Buganda bagamba omukazi yagaba omwana wa chief singa akeera ku makya n'agamba nti omwana oyo si wuwo. Yakyogera dda afande. Already yakyogera dda.
toyinaamu second thought nti kiyinza okuba nga kituufu oba gwe oli 100% weekakasa nti omwana we. I know. I speak sense. Okay. Well, how many guys do you have? You just get the photograph of my daughters. Go to my profile on this number. MTN. Then you'll ask me. Even our lawyer knows. Oh. I have messages on my phone which I cannot disclose to anybody. My lawyer what did they are some of you now. Kati gwenga tata. Okay. Gwenga tata to missingako ku connection eyo no mwana wo. Tolabanga bamwawudde nnyo naawe. Toli nnyo mu bulamu bwa mwana oyo. I will handle it at an appropriate time. I will handle. You just wait for August or whatever. Afanda obubaka obusembayo eri ekisooka abawagizi bo then ne desire mukwano gwo ne Levixione. Obubaka obusembayo eri abawagizi bo eri desire mukwano gwo ne Levixione. Nti abawagizi bo obasiibuza bubaka ki era ne desire omuweza bubaka ki ne Levixione omuweza bubaka ki omwami. I wish I don't know how old the young guy is. Living and getting so much media here. As a fellow man, I just want him to, if he has decided to get married or to marry Desire, I wish him very good luck. But he should respect us elders who came before him. He should not hate people like me. When he sees me, she will feel at home because for me, Desire is now a friend. Ate waliwo n'ekinene ekiriwo ekibagatta nga bw'ogambye. Akimanyi. Ndijjo ekino saagala kwogera bingi. Ndijjo agamba takimanyi. Akimanyi. Era nsiba wano mugamba n'aŋŋamba mbu takimanyi. Aŋŋamba talina ky'amanyi. Baba Afande abawagizi obasiibuza bubaka ki? Kakati, Desire, I wish her Desire a very good and happy marriage. I'm praying that she also invites me, the same Mutu Akavuyo. Wandigenze? Napenda Ndijjo. Luluuno. N'oli Oluwombo. When she invites me, njakula. Anti wano mu Buganda baba bagamba mbu ogenze okulaba musanju. Wanji? Nenda kukubira senga wa Harriet. Senga wa Desire. Bona bakumanyi? Nnyo. Afande lwaki tewakola emikolo mu biseera ebyo? If she fails in that marriage, what went wrong? Afande kadde mwako? Yagamba atya? Yagamba atya? I don't wish Desire bad. I wish her a very, very happy marriage. Bazaala abaana. And then basomesa abaana. People died of COVID. We need children. Me, I would be happy. In fact, I would be very happy. Already happy. Kitegeeza wamuta mirembe. We handle ourselves. Which is very rich. I have a very rich heart. Nze ngenda kukikwebaza Afande ng'omukyala abasajja batinya balina entegeera ng'eyiyo. One day I will take her for dinner with her new husband. Wanje Afande? Afande her for dinner if they accept. Afande. Ate awo tokozeemu gundi Afande. Afande. Okwale Desire n'omwami wo mupya. Obatwale ku dina. Mu ngeri ki? Ey'okubozaayoza mu ngeri ki? As friends. Kozi ogambye Desire friend wo paka last. Sirina nugu. Namutima which is very rich. Ndi mugaga ku mutima. Kati Afande olaba. Uganda nefunayo abasajja nga gwe nga balina entegeera bwetyo. Tetuddamu kufuna ezo violence nti abasajja bagenze ne bakuba bakazi baabwe ne bakola ki. Tetuddamu kubifuna. Tetuddamu kubifuna abasajja balina okujja. Desire bamukwire kasimu bamubuuzizaako. Nja mukubira. Wakyali ku namba enkadde. I will get the number. Desire cannot refuse to talk to me. She cannot. And she knows it. She cannot.
Afande tweyanziza nnyo batulabira bekapitolwa bannange. Because I'm always there for her. And she also has to be there for me, even if it is 2%. I can Nkiriza kwera there for desire 98%. Cause but the only 2% respect. Or 5 maximum. Lwaki 5? I know why. Nanti. There's a way I handle my things, private things. Okay. I don't have an enmity. So at the end of the day, we shall all die. Shall go. Chitufu. Of soil. Yeah. Whether you are very rich or poor or arrogant or soft person. Penali ekubo. Afande okusinzira ku ebigambo. Like one another and not hate. I don't want hatred. Yes. Afande okusinzira ku ebigambo ebikuvuddemu Mukama ayongera okukukuuma. Amina. Ayongera okuwa obuwangazi kubanga tugenda kujja. Afande tugenda kujja. Ate ngenda kusaba Mukama wange ampe 6 months bireni mu kyalo. Okay. Obana bajje sipi eyo. Afande akasembayo. Yeah, she can come with her friends when I want to be. Akasembayo afande. I will accommodate them. I will look after them properly. Afande akasembayo. Wadde oli bamututembaleza butumire ku mukyala waffe. Afande mukyala Kwenza nyi afande. Lekane wafande atumire mukyala. Mukyala wange mama Afsa. Rukia. N'abaana bange ne family. Tumira Desire ne Michelle. Desire's parents, brothers, the sisters. I wish them very well. Wish them happiness. I wish Desire a happy marriage. But she should not forget where she came from. Amina. Afande tweyanza nnyo batulabira bekapitula bonna. Amina. Walai. Bamuwulidde afande Juma Seyiko. Otegedde. Eyo kwadi yavu. Afande wali kwogera ku Desire. Tamala. Kakati kiyite kinti yali true love yamuleka muloko kiki. Mukwano gw'ennyo. Naye afande mu byonna byayogedde. Omanyi nti obudde weddeyo. Afande ageze n'agamba bajje dinner on him. Walina Levixione kwe bali babawulidde obako kiba kinene tekisoboka. Afande wadde kale atugambye alina omutima omulungi talina bujja naye kinenemu era olabye gyakomekeredde kale neetaagayo ka respect 5% zima ene waga omanyiza yabayo nategeeza ensi yonna nti omwana Michelle tata we ye gundi ye John Kaddu ono mwami yali afiridde kuli John Kaddu ye tata we so Juma Seyiko kimulumanye ekintu ekyo afande Juma Seyiko kimulumanye ekintu ekyo kyovola abantu agamba Ndijjo gwe suspect yasookerwako afande akyogedde lubona nti omanyi amazima buli kimu era bw'okwata singa ujja kuwulira tuvudde ku mpewo tukole walukaga naye nga nze okusinziira nga bwe mpulidde afande omwana wutu kale onawulira ebyakaddo n'agamba otya bagamba twagala okubajjukiza nti mukyali ku podiyamu kasalabe kya tolina walala wobisangayesenga marus ayina keyalese ke bayita mutiggusa nsolima ako kabaami bokka tutera baga nti weebuuze ku lwasa ku mulundi guli nakati bwali atale tibusanga esenga marus mumunoonyeko agenda kubanga abakwasaganya kakati nga banange ensonga za Desire teziggwa matendo Ndijjo naye katuzireke afande Juma Seyiko mwiza okunyonnyola ne buziba ne bukya naye omanyi Uganda nefunanya abasajja abalinga bafande ne babanga bataano bamala okukyusa ensi eno nga ekisobwasobola okugamba nze ngenda kwambala kanzu yange nzija bampa oluwombo Judith sirina buzibu oba bakutwala nja kuyita ne ku ddina yammawe ebyo nabyo binyiiza Desire ebyo kati binyiiza Desire era kale naye era tuyira obyogerako kubanga era walukagga Matayasi mmeya w'ensangi
meya w'ensangi ng'agenda ava mu mbeera ebintu bino sibimumanyiddeemu ebyokulwana oba omuntu ono gwe yakubye yamukoze eki simanyi. Amawulire si malungi saidi ya meya w'ensangi Mathias Walukaga Mathias Walukaga waliwo omukyala eyamututte ku poliisi agamba nti yamukuba ennaku eziyise Walukaga afuna essimu omanyi meya w'abantu afuna essimu bamukubira essimu nti waliwo abantu abagezaako kwagala okusengula abatuuze be era abalonzi be so emisinde akwata emmotoka adduka atuuka ensangi katereke kati agatuuka eyo Salumanye nalumanye kyali wali eri nga tasobola kutegeera ani agoba abantu ani atagoba so omukyala ono avaayo ageza kunyonyola Walukaga nti omukyala gwolaba ku screen avaayo ageza kulaga nti no ategeeze Walukaga nti ndi mukulembeze kankunyonyola emmeeya naye nga Walukaga bakola ki already ezabuuseeko dda tamanyi mbeera yagamba yamusindika mu butanwa ono yasengula abantu ono mukulembeze ku kyalo bali basengula abantu kati avaayo nyonyole Walukaga naye Walukaga olidi zaali zibuuseeko naye mu mbeera eyo tolina gwoginenyeza omuntu nga ataasa abantu tosobola kumanya oba kakiringa kuba mubbi tosobola kumanya nti ono ye mubbi oba siyo mpaka ng'agambye nti ono yeki ye mubbi nze ndowooza Walukaga yakikola mu butamanya kati afande wesijja tutegeezezza nti wali bamaze okusavinga Walukaga ebbaluwa emuyita ku poliisi agenda aginyonyole yabikola mu butanwa nga wagamba oba yali akigenderedde naye ekyokubiri nze kyendowooza nga nze netumulagirira naye nemugamba nga tonna bagenda ku ground sooka omalenga kulaba ki bakulembeze ba wansi so chairman yalimu mu ofiisi teyatawaana yavuga buvuzi motoka ye n'agenda kati naffe chairman natugamba netukirira ku ground bwe tutuuka ne twamusanga mu kamera ng'ali mugamba chairman yeekwese ngenda kumusiba bikoze bitya nemugamba no chairman tolina woomusibira nga gyali waggulu siina buzibu naye namunnyonnyola ng'omukulembeze nti naffe abawansi tuli bantu alina sooka kubuuza ki ekiri ku ttaka Muzeeyi Federico emivuyo egiri eyo nange ndi ku ttaka lya Muzeeyi Federico naye bwe yali anguze bwe baali banguzeewe tebantwala mu LC1 bantwala mu LC2 which means nti alayika alina obuvuyo bwe ttaka lye omusango ku poliisi nato yantyoboola mu bantu benkola ki benkulembera nanzikakkanya wansi ekyokubiri nze sirina nnyo kyamaanyi kyemwagalamu wabula njagaladde ku ground ngeri gye yagamba nti ne ka ofiisi ajja kkaggala ne mukama wange ajja mmusiba naye neeyisa ya mukulembeze munnange bwana Walukaga twagyewuunyiza nnyo si nnungi n'akatono kuba bwe yazze mu kitundu kyaffe ekyekatereke teyatweyambisiza yagenze ku sayiti ekyavuddemu nakumegga sekuritale wange ng'amunnyonnyola obutuufu obw'okubeera nti bwe yandikoze kyeyamunnyonnyodde era ekyatuuka omugwisa mu bulago nti bw'ojjanga mu bitundu ebyekyalo oteekwanga okusooka okutweyambisa ng'aba LC1 ekyo kyekyagwisa sekuritale wa LC1 Katereke mu bulago n'amunyoola ensingo n'amusuula mu mwala enneeyisa eyo tugivumirira era nali sisuubira nti omuntu ali ku kitiibwa eky'obwammeeya ayinza ate okudda ku mukulembeze munne oba ku muntu yenna munnansi mu kifo ky'okubeera nga amukwate bulungi ate n'amunyoola n'amukuba wansi enkola eyo ngivumirira nesekuvumirira era bwana Walukaga jangu weetondere bannakatereke jangu weetondere sekuritale jangu weetondere bannakatereke bonna okutwalizaamu ne bannayuganda olunaku lw'Mande bampita wano depute wange n'abatuuze ku kyalo ne bajja nti waliwo bali mu kusenda ttaka lyaffe emmere yaffe batugoba ku mayumba nze nga liida wa Kenya Town Council kyenalina okukola nenkubira poliisi ejje mu mperekere tugende to stopping the ongoing activity ekiri ku ttaka gye tusooke tukistoping and is what we did netugenda ne poliisi twasangako abasaawa bangi nnyo sitwasooka kubuuza asaawa ye mutuufu wabula twalina kuyimiriza ekigenda mu maaso era bonna betwasanga ku ttaka nendabira poliisi yakwatako abaana abasaabala ne badduka abalala baali balemeddeko tubagamba bonna muveeko ne twasindika abamu badduka ne batuyita mu ngalo nange kenyini mu kubagoba nagwa so waliwo akavuyo kangi nnyo awo mu kubagoba ku ttaka naye nze buli gwe nasangako nalowooza nti oba oli awo bw'abanga ayinza okuba nga yenyigiddemu ebyo ebikolwa ebyokusaawa kuba saamanya badduse nabasaawa nabatasaayi bonna nabagoba lumu lowooza mu kavuyo awo nowooza
n'omukyalo oyo yagendera mu klasi kamuveeko kutta kwanze nagenda siina gwe mmanyiiko nti eno lyerinnya lye ono bamuyita bundi ono wakakiiko esimanyi weero si yenna yenna linnya lye yadde ne bwafaanana olaba ate abasaawa be twakwata benyini tekuli gwe nakuba ate nyinza okuba abadde tasaawa twagobako bagoba endowooza mukavuyawo omuntu banaafuna obuzibu naye simanyi bakuba muntu era sikisobola era ndoza baba yafuna obuzibu obwo mu mbeera eyo atusonyiwe twali tugoba mu mbeera nga tugobako abantu nga tetumanyi nti wakakiiko ndoza ngenda kulaba ngenda kusala amagezi tubalabe nga twemanya omulundi omulala ate yali badde ampa amagezi ambuulira nti ekiri ku gurawundi yali badde ati yampisa edda nti kiri bwekiti ate naye bwabanga yali mubali betugoba ku ttaka ng'ate basaawo alaba kitegeeza hani abanga yali yenyigidde mukola ki nze kati nagobawo abali ku ttaka bonna bonna senaba kufuna ku kibaluwa kibakuntumye naye ndowooza era bwe kibawanga bagenda kukireeta bwendi wano mu ofiisi bakireete nendoza bakireeta eza kigezaako kwagala kutumala mu maanyi okulegerawo okulwanirira abantu ali mu ofiisi naye nga wagambye teyamanya bambi teyamanya naye talina musamba ndowooza bino bintu byakutegeeragana mpozi ngaomukyala alina ebigendererwa ebirala naye obanga oli ku lofiiti kino ekintu kiba kyakutegeeragana kakati abaminisita bavuddeyo nga bakomplaininga ku nyambala y'abayimbi abagenda mu masomero g'abaana baagala abayimbi bano beddeko ensonga ezo mu palamenti omukyala mp honorable Salopendi avudde n'agamba neda kisusse ngenza okulaba nga deputy speaker naye agamba bwakatambikalaba nako nekamusobera so bano bagamba nti kisusse abayimbi bagenda babayita mu masomero omanyi abaana banatera okuwummula babeera obagabaga obwo bwe bagendayo ate nyambala yokka jukira babatwala nga basikiriza abaana bano kati buli kye bakola balowooza kituufu buli yayita omuyimbi ku ssomero baagala bateekawo amateeka nti omuyimbi alina okujja nga ayambadde waati si kujja nga ayambadde buli obukete wabano bajjamu bali baana katulekeo emboozi eyo ndowooza Judith olw'obudde honorable Pendi n'abala bonna bonna boogedde ku nsonga mu palamenti bagiwulire endowooza fe tujja kutukwala lunaku olw'enkya katulekeo emboozi eyo andi tutekayo emboozi eyo paka olunaku asuubira abayimbi baffe balina okwekomako okulaba nti tebakoppa kisusse buli lw'okoppa oba ojulungula obuwangwa bwaffe music yandibadde atambulira ku nnono n'obuwangwa kubanga era obuwangwa tebukontana n'amateeka gaffe oba ssemateeka waffe wano naye okukoppa ennyo okususse omuntu n'ayambala ng'ali bwereere omuntu n'ayimba ng'ekigambo kyakubyewo kizitowa kinene naye nga ye akifudde irony ekyo tekikola bulungi amakulu g'oluyimba gonna gasinziira ku rhythm sawundi y'ekidongo gasinziira ku makulu agali mu luyimba oba content gy'oba oyimbyeko ne sitayiro gy'oba oyimbiddemu yensonga lwaki tulabye abayimbi bangi mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga nga bakuteyo ate nga tebamaze kuwemula nga Paulo Kafeero Fred Sebata Kamilioni muyimbi mulungi muyimbi wange wakyasa His Excellency Kyagulanyi Sentamu Geoffrey Rutaya Hildaman n'abayimbi abalala ku international scene yensonga lwaki olaba n'abayimbi ba gospel nti basigala bahiitinze naye ate nga tebatambudde bukunya ate nga music bwatyo akuteyo mu mawanga amalala gonna nga Congo, Nigeria, South Africa, Zulu music asigala akyakuteyo ebinagana si kyangu nnyo okubasanga nga bayise bwereere nti basobole okukwatayo cheap popularity nokola amawulire kyekisinza okutatana music industry ekyabayimbi okubanga tebambadde bulungi ekyo sikkiziganya nakyo ekyo of course bw'oba ogenda mu baana b'essomero olina kubanga agenda mu church somehow yadde abaana b'essomero ab'ennaku zino nabo bayaaye abaana osanga ate basinga okusanyuka n'okkuba endulu n'okukola kino lwa generation gye tukuza tugamba abayimbi ate ebbengeyi gye babeera abakulu bo bambale decently bambale bulungi baleme kwesitaza abaana abo kuba ennyambala yaabwe ate influencinga abaana abo ne bo ne balowooza nti ennyambala eriko okitegedde bulungi naye ate mpakanya ekyokusitopinga abayimbi abo ga tebaddamu kuyimba mu masomero ekyo kifu kino kyo kiva ku vidiyo kuva eziva ebwero zaabwe zifaanana
otunya ba Shakira ba Beyonce bebambala n'olwekyo generation eriko nego ina kuuma mwana wo nti gwe toyambala bwoti beera bwoti obeere ne bwoti so ekyo ndowooza tugaana okwambala naddala ku muyimbi nga mulimu na Uganda okwambala obwerere kibi mu masomero nange nteesa nti abayimbi bayimbe ku mikolo gye babayise bagende mu national theatres ne theatres endala ku mikolo emirala naye okugenda eri omwana akyali ku ssomero ne mugenda mu ssomero nti mugenze okuyimba kijja abaana ku mulamwa babeerawo nga beetuuma amaanyi ag'abayimbi babeerawo nga memories zaabwe zijjudde ebifaananyi biri be balaba kuba abayimbi bemanyi abayimbi abasinga